Yeah, 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 yeah. Ha. Yes. Kibanda omukulu suubi nga nnyingiddewo. Ya, kabuliro kabaddewo ne bengira ne mbulamu ne nkomawo ne nkola bekitege mpola mpola. Yes. Ennaku z'omwezi owayo z'ennaku z'omwezi 19, lunaku lwa Sunday, omwezi ogwokusatu, omwaka 2023. Yes. Olwaleero lunaku lwa St. Joseph. Naye olw'okuba nti lwa Sunday, olunaku olwo twalukuzizza jjo nga 18 ku parishi yaffe. Abalala bajja lukuza enkya ku Monday nga 2. Ya, eyo tuveeyo. Oluyimba lwe nnina olwaleero baluyise Oggya Ku Bugagga Bwo. Oluyimba luno sirumanyi nnyo, naye nga bwe mukimanyi nti kibanda omukulu mbakuba ekiwaanyi ne tugenderayo. Buli omu ayimba bibyeze, bwe mmanyi bibyange bye simanyi bulungi ebyakabondo gwe alutegeera ennyo, nawe yimba ebibyeyo. Sagala manya. Sawula tugendeyo lwaki njogera nnyo. Oggya ku bugagga bw'Omukama wange ggwe n'ongaggawaza, ebyo byempita ebyange byonna bibyo. Jigiriza nange okutoola ku ebyo by'ompadde bikuddizenga. Jigiriza nange okutoola ku ebyo by'ompadde gaggawaza abalala. Ebirabo bye ndeese biibino nga biva mu kutegana kwange. Omutima gwange ne bye nnina gy'oli biba bya ttendo. Eby'ennaku n'eby'essanyu taata bikuddiza byonna. Obunafu bwange ne binnema ebirabo bye ndeese. Oggya ku bugagga bw'Omukama wange ggwe n'ongaggawaza, ebyo byempita ebyange byonna bibyo. Jigiriza nange okutoola ku ebyo by'ompadde bikuddizenga. Jigiriza nange okutoola ku ebyo by'ompadde gaggawaza abalala. Obulamu bw'ompadde Mukama bujjudde emikisa. Kitange neeyanzizza ebirungi ontonedde bingi. Mu kutuusa bye nteekwa okukola mbeere kitangaala. Mu kusiriira ne nzigwerera mbayambe balabe ekkubo lyo. Oggya ku bugagga bw'Omukama wange ggwe n'ongaggawaza, ebyo byempita ebyange byonna bibyo. Jigiriza nange okutoola ku ebyo by'ompadde bikuddizenga. Jigiriza nange okutoola ku ebyo by'ompadde gaggawaza abalala. Yes, ebitundu ebisigaddeyo bitundu 1-2, ebyo nammwe mu biyimba eyo. Ebintu bino tubigabane. Nammwe mu biyimba eyo tugabane ekintu kibalansinge. Yes, kati ebyo nga bizza ebbali, neetaagayo omuntu ali serious, omuntu ategeera ebintu bya studio. Oyo yandibadde ng'amanyi okumikisinga ebintu ebyo, nteramu ebidongo. Gamba bwe mba nga nkuba ekintu kino nga ye ali wali eri, nga yatereeza ekintu, obitegeera. Nga tuvuddeyo nja kuba neetaaga nga tugattako n'ow'ennanga awo. Tugamba njagala tulikodinga ekintu nga kiri standard, nga kyekyo nga kiri ku mutindo. Wali yonna weebiri, tewali kitaliiwo, ebikola weebiri. So kati bw'oba oli eyo ng'ekitono kirina, kati gwe manye ne waliyo eddoboozi lye okuyimba kwasobola. Kati gwe bamanye eby'ennanga ebya studio bitegeera, Logic Pro X10 omutegeera, jangu obeere producer ow'ennanga okikwatemu wali, nze ow'eddoboozi nange nja kufunayo n'abamuloboozi abalala tugagattana
tukwatagane bulungi. Yes, lwaki nedda bintu byakola ki byakweyiya bwe tukikuba ne tukitereeza Katonda yamanya bw'ajjo tusasula oba bwe tuba tuyimba bwe tuti ne tutendereza Katonda yasiima tayinza gaana kukola ki kutusasula. Kale Kirwanda omukulu nga bulijjo lwaki ndwanyowa neeno ngamba kimu nti mbaagala nnyo mwenna Sande ennungi akuume Mukama Katonda oyo atakumira mpeera kankomewo tavaawo.